kaswiti nako obubaka bwako eri papa. Neyanziza nnyo neyanzeege mbalamusizaako mwenna buli omu mu kiti kyo mwenna abaliwo abayimbi abantu b'oku kyalo bamaama bataata abaana na buli omu yenna mwenna mbalamusizaako. Okusooka kwa byonna njagala nze okwebaza papa Mesach Ssemakula. Papa munange weebale nnyo weebalire ddala kinkoze bulungi okwogera ate nga bambi amaze okuzuukuka. Papa weebale nnyo weebalire ddala obutatukoowa, weebale nnyo weebalire ddala otulera, weebale nnyo obutatugoba bannange otwagadde, weebale nnyo weebalire ddala. Ŋŋanza omonda z'omukwano ebyange naawe obimanyi. Weebale nnyo okuba nti ogasse industry. Si bayimbi bokka wabula n'abalala bonna abali mu mitendera gyonna emirala. Buli omu otulaze nti bannange otwagala. Nze njagala ekyo kye tugenda osinga okukuppako era nga nsuubira nti osanga era naawe wakikuppako maama ate atuvudde ku maaso olunaku olwaleero. Twagala tutwala ekyo eky'olunaku olwaleero okwagala tawamu n'okugatta abantu era nga gwagasa abantu bonna betulabako wano olunaku olwaleero. Abantu bangi bafiirwa n'ab'ekyalo ne batajja naye munnange mwebale okujja, mwebale nnyo okubeererawo papa ate awamu ne famire yonna yonna. Sigenda kwogera bingi wabula okubaagaliza akaseera akalungi. Tusabire maama Mukama ayongere okumuwummuza emirembe amulamuze kisa era bw'ati amusonyiwe byonna ebyamusobako. Nze Daina Nabatanzi nkola ku BTS Telefayina neyanziza nnyo neyanzegesebwa. Omwana w'emyaka 3 ono obulungi bumumenya tojangu naawe.